Ekyogero kyeki bannyini kye bakugamba bakituuma kyogero lwa nsonga. Akinoga ayogera, akinoga alaamiriza. Bannyini kyogero bakenkufu nnyo mu ntegeera yaabwe, bakwata emidde egy'enjawulo bagituuma amannya gagayina obusobozi bunene, gagayina amaanyi. Naye abasiraamu muffe tugayadde, tulabya bulijjo. At-taqlidul a'ma, kugoberera olugoberero olw'ekizibu ky'amaaso, mutaliimu kwebuuza. Batono nnyo abawonye mu kanyomero kano. Baganda bange abalungi, ekyogero kituumwa amannya, balina n'enjogera. Kiba kyogero kya mwana muto, bwe kiba kyogo kya muntu mukulu. Buli ddagala eriteekebwa mu kyogero limanyikiddwa, lirina omugaso, lirina erinnya, ng'erinnya eyo lizito nnyo, linywezaawo omulamu ogwo. Ekyokulabirako batera okugamba nti teekamu kayayaana, nga balina enniya nti bw'osakayaana mu kyogero, mwana gw'ozadde agenda kuba ayaayaanirwa, abeere wa ttutumu, abeere w'amaanyi. Obubuze ekikoola obukoola tekirina kakwati kusobola kuwa mwana ttutumu. Ettutumu Allah yaligaba. Bassaamu omwetango, omwetango gutangire omwana ebizibu. Ani atanaazizza mwana kyogero wano? Abasinga tukulidde ku ebyo, batunaaza emyetango, batutangira bizibu. Nedda, Allah ntadde mu lubuto lwa maama wange ne banzaala, nantuusa ku nsi, nawanga Allah tasobola kuntangira bizibu ng'olina kunnogera ebikoola bya Allah. Obonno bubuze abange tuzuukuke. Omwetango, akatunda, bateekamu akatunda kyakunywa, kakoola akaliko ebibala. Naye munnanga abantu abo baddira akatunda ne bakayita akatunda, kati banogako obukoola ne bassa mu ddagala ly'omwana gwe banaaza. Omwana ono abeere wa ttunzi, abeere w'amaanyi. Era obasanga ku TV ez'ekitiibwa ezigulumizibwa nga bakyaziddwa, nga bannyonnyola ebintu ng'ebyo abasiraamu. Era n'abasiraamu ne bakwata peeni n'ebitabo ne bawandiika, ne bawulira obukugu obw'omusajja ayogera, omusajja ow'ennono, omusajja omugezi. Ebintu ebyo twegendereze. Bateekamu omutuba, enniya ti omwana ono abeere omuyunga w'eŋŋanda, kubanga omutuba lwe Luganda. Obonno bubuze, abatasiraamuse babanga y'enkola yaabwe, tugamba bakyali mu bubuze. Naye gwe asiraamuse tebikugwana. Asiraamuse toyinza gga nti Oluganda oluyunga nakumala kunaazibwa mu bikoola bya mutuba. Nedda, kalla wallah si kituufu. Nedda, okuyunga Oluganda ibaada esomesebwa, eriko aya mu Qur'an, eriko hadith, bagitusomesa ne bagitunnyonnyola ne tumanya bwe tuyunga Oluganda si bikoola bya mutuba. Nedda, ne wabaawo olumbulege, olunnabe, ekyetere ekizibu eri abasiraamu bonna, naddala abakyala, kyekiyitibwa olweza. Olwo tewali awonye okuggyako abatono. Mukyala kyatamanyi nti olweza y'ensibuko y'emikisa. Naye ng'ani agaba emikisa? Ye Allah. Fe abasiraamu tusobola kufunayo kintu kyonna tukigamba nti kirimu omukisa nga Allah si yakitugambye, obanga Allah tayogezza nnabbi we. Allah yayogera n'atugamba, wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. amatenda amajjuvu Allah subhanahu wa ta'ala twesimye nnyo kubeera tuli basiraamu. Obusiraamu bwe mwafunye mugifuula ensonga ebasanyusa ebeerabiza ebizibu bye mutuddemu. Allah kuwa obusiraamu kinene, singa twali abafumiitiriza yandibadde ensonga etwerabiza ku bizibu ne tuwummula. Okubeera omusiraamu si kya bulijjo ng'omu bw'ayinza okulowooza. Kyengera ekitumalira ekikulembera ebyengera byonna. Ebimu ku bigambo ebikakasa nti obusiraamu kyengera nnyo, aya eri mu suratu Tawba. Allah bwe yali abuulirira abakkiriza yabaga nti fala tu'jibaka amwaluhum wala awladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Temusamalirira ensingo tezikutuka ku bulago bwammwe nga mwetegereza abo abatasiramuse olw'emmaali gye mbawadde, nga mwetegereza engeri abaana baabwe gye batibamu. Nedda temusamalirira. Allah bawangaaza bw'ati ekigendererwa kye abatwaliriza nga balowooza bali mu ssanyu. Mwattu ne bagenderera ne bafa nga tebakkiriza mazima. Gwe okubeera omusiraamu kyengera. Allah mwebaze, siima okukaaba ku kendeezi. Naamira omwoyo gwange n'ejja mmwe okutya Allah. Yatugamba Allah, ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqullah, muti Allah, waltanzuru nafsun ma qaddamat lighad, omwoyo gw'omuntu gutunuulire gwekenneenye biki by'okulembezza okukola. Wattaqullah, nakiddamu ogwokubiri nga mbagambye muntye, inna Allaha khabirun bima ta'malun, ndi mukenkufu nnyo ku buli kye mukola. Sengaawo n'obwa sengaabwe, kitaawo n'obwa kitaawe, menyaani ndekaani akubira akasimu nga mukambwe agambye Muzamiru neegendereza nze nkuzaala, n'osula mu birowoozo, n'osula nga weeraliikirira muzadde wange yanyiize agambye mwegendereze. Owulira ki nga Allah agamba mwegendereze? Kigambo bakitugamba okuva obuto, tutudde mu mizikiti emyaka egiwera, baseeka bakiddiŋŋana. Ittaqullah, muti Allah. Baba tutiisa ki? Baba tugamba twegendereze entambula zaffe mu kyama ne mu lwatu, kubanga nnyini kutulagira ekyo atumanyi okusinga ne bwe tulowooza. Abalungi ab'ebbeeyi, mukimanye nti obusiraamu bwe mwafuna buzimbiddwa ku nnyingo sseddugge, ennyingo ennene eyitibwa tawhid. Okwo nno kwe kwawula Allah mu mbeera zonna n'omusinza ng'omwawudde. Naye khutuba yaffe y'olwaleero biidhini subhanahu wa ta'ala tugenda kulaba ensonga ennene naye nga mbi, nga kabaate eri abasiraamu naye nga tebagiwa budde, nga n'abagamba nti enzikiriza bagyagala obasanga bambi kiganye nga mu mbeera eyo baseeredde. Baganda bange abalungi, ensonga gy'ennyanjula gye muli nnene, era nsonga mu nsonga ezisobola okutta enzikiriza bw'oba teweegendereza. Eddakiika zino 2-3 ze tubeera wano, saba Allah akkirize
ne bwanampaayo omusiraamu omunaabitegeera kyengera kinene saba Allah tuteeke mu babitegeera. Okwawula Allah mu kumusinza kuteekululwamu embeera ssatu, naye nga situnnagenda ku mbeera ezo waliwo ensonga ennene esobola okutta enzikiriza yaffe singa tuba tetwegendereza. Nsonga ki? Abanga abatulaba, abatuwuliriza, abazze okusaala, mukimanye nti ekyogero kisobola okutta enzikirizayo singa tewegendereza. Mu kitundu kya Buganda kino mwe tuli waliwo ekigambo ekyatiikirivu kiyitibwa ekyogero, naye batono nnyo abasigazza enzikiriza olw'akagambo ako. Ngenda kukulaga lwaki bw'otegendereza enzikiriza yesobola okuzikirira mu kyogero. Ekyogero kye ki? Bannyini kye bakugamba bakituuma kyogero lwa nsonga. Akinoga ayogera, akinoga alaamiriza. Bannyini kyogero bakenkufu nnyo mu ntegeera yaabwe, bakwata emidde egy'enjawulo ne bagituuma amannya nga gayina obusobozi bunene, nga gayina amaanyi, naye abasiraamu muffe tugayadde, tulaba bya bulijjo. At-taqlidul a'ma, okugoberera olugoberero olw'ekizibu ky'amaaso olutaliimu kwebuuza. Batono nnyo abawonye mu kanyomero kano. Baganda bange abalungi, ekyogero kituumwa amannya, balina n'enjogera nti bwe kiba kyogero kya mwana muto, bwe kiba kyogo kya muntu mukulu. Buli ddagala eriteekebwa mu kyogero limanyikiddwa, lirina omugaso, lirina erinnya, ng'erinnya eyo lizito nnyo, linywezaawo omulamu ogwo. Ekyokulabirako batera okugamba nti teekamu kayayaana, nga balina enniya nti bw'osakayaana mu kyogero omwana gw'ozadde agenda kuba ayaayaanirwa, abeere wa ttutumu, abeere w'amaanyi. Obubuze ekikoola obukoola tekirina kakwate na kusobola kuwa mwana ttutumu. Ettutumu Allah yaligaba. Obwo nno bulimba, tuweewale. Nsonga ey'okubiri, bassaamu omwetango, omwetango gutangire omwana ebizibu. Ani atanaazizza mwana kyogero wano? Ani awonye? Abasinga tukulidde ku ebyo, batunaaza emyetango, batutangira bizibu. Nedda, Allah ntadde mu lubuto lwa maama wange ne banzaala nantuusa ku nsi, naawanga Allah tasobola kuntangira bizibu ng'olina kunnogera ebikoola bya Allah. Obwo nno bubuze, abange tuzuukuke. Ogwo mwetango. Akatunda, bateekamu akatunda kyakunywa, kakoola akaliko ebibala, naye munnanga abantu abo baddira akatunda ne bakayita akatunda, kati banogako obukoola ne bassa mu ddagala ly'omwana gwe banaaza nti omwana ono abeere wa ttunzi, abeere w'amaanyi. Era obasanga ku TV ez'ekitiibwa ezigulumizibwa nga bakyaziddwa nga bannyonnyola ebintu ng'ebyo abasiraamu. Era n'abasiraamu ne bakwata peeni n'ebitabo ne bawandiika, ne bawulira obukugu obw'omusajja ayogera, omusajja ow'ennono, omusajja omugezi. Ebintu ebyo twegendereze. Omutuba, bateekamu omutuba n'enniya ti omwana ono abeere omuyunga w'eŋŋanda, kubanga omutuba lwe Luganda. Obwo nno bubuze. Abatasiraamuse babanga yenkola yaabwe, tugamba bakyali mu bubuze. Naye gwe asiraamuse tebikugwana. Asiraamuse toyinza kugaa nti Oluganda oluyunga nakumala kunaazibwa bikoola bya mutuba. Nedda, kalla wallah si kituufu. Nedda, okuyunga Oluganda ibaada esomesebwa, eriko aya mu Qur'an, eriko hadith, bagitusomesa ne bagitunnyonnyola ne tumanya bwe tuyunga Oluganda si bikoola bya mutuba. Nedda, si bwe kiri. Obwo nno bubuze. Ne wabaawo olumbulege, olunnabe, ekyetere ekizibu eri abasiraamu bonna, naddala abakyala, kyekiyitibwa olweza. Allahu akbar. Olwo tewali awonye okuggyako abatono. Mukyala kyatamanyi
nti olweza yensibuko y'emikisa naye nga ani agaba emikisa ye Allah. Fe abasiraamu tetulifunayo, tetusobola kufunayo kintu kyonna ne tukigamba nti kirimu omukisa nga Allah si yakitugambye oba nga Allah tayogeza nabbi we. Allah yayogera n'atugamba wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Twassa Qur'ani eyo nga kyakusaasira eri abakkiriza nga mulimu eddagala. Awo tugamba ekyo kituufu. Qur'ani baraka ago mazima, amazzi ga Zamzam baraka ago mazima. Lwaki mazima? Ayogedde Allah. Wasoma kitabo ki nga bakunnyonnyola nti olweza Allah alwogerako bw'ati? Wasoma hadithi ki ng'egulumiza olweza ku levo abasiraamu bakuno gye balutegeeramu? Muddeyo mutegeeze bakyala bammwe olweza terulina kye luli okuggyako ebikoola ebibeera ku ttale ebinogwa ne bituumwa erinnya epaatiike. Allah yatugamba mu Qur'an, sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Ebintu ebyo mmwe mwabyetuumira amannya ne mubiwa amannya olw'ebigendererwa byammwe eby'ekito eby'obutali bugunjufu, ne mutambulira ku taqlidul a'ma, ne mugoberera olugobero lw'ekizibu ky'amaaso. Allahu akbar. Abalungi mbeegombesa bwe mulaba ng'enzikiriza yammwe teesigale, abaana bamubanaaza amazzi, mama mwakamuzaala mumunaazenga amazzi amayonjo ne kasabbuuni omwana atukule. Allah yagamba waja'alna min alma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Abange mmwe amazzi ge nassaamu okulamuka kwa buli kitonde. Laba bakujja ku ddagala erisinga ery'amazzi ne bakuzza ku miti emijingirire, emipaatiike, emiwaayirize. Emiti si mibi era sivumirira ddagala, naye obulumi bwange buli ku basiraamu engeri gye bagulumiza ebikoola ebyo ne babissa ku levo gye bitali. Abange obwo bubuze muzuukuke. Bwe kibanga enzikiriza teesigale, buli musiraamu agamba nti nze ndi mukwano gwanzikiriza, abaana tubanaaza amazzi. Ojaganza abaana nedda, nze mbanaaza bikoola liringa ddagala. Nja kukubuuza olweza wataddemu lwaki? Luwonyaki? Nja kukubuuza omutuba wataddemu gwaki? Guwonyaki? Era nja kukubuuza akatunda kaaki mu ddagala? Nedda, mulimu ebigendererwa eby'enkizo ebikusike. Omugobereza agoberera, atafaayo ku ddiini ye yaafa gagenda. Saba Allah tabaaraka wa ta'ala atusaasire, atuwe kwebuulirira, atuwe okwegambako, atuwe okuzuukuka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa saa'ili jamii'il mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana tawwabur rahim wa huwa al-barrul karim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayebitiibwa abalungi abali wano, naamira omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah, okumwegendereza wetulaga si wangu. Bavubuka bannanga abali myaka gyange, siyaasa w'omulembe guno mubi awundidde omuvubuka nti alina kubeera muyaayi. Si kituufu, tugenda kufa. Omusajja ali myaka 6 bw'alowooza ku kufa ne myaka 2 bw'osaanye, kubanga olina myaka 2 bw'oziise, tekijja mu magezi go nti okyaliwo. Tereeza eddiini. Abaasinga onyweza eddiini eno ne bagitambuza tutuukako, baaginyweza nnyo mu myaka gy'obuvubuka. Ffe sitaani etuwundira nti omuvubuka yaayuuke abazeeyi bakole eddiini. Tekisoboka, muvubuka yakola eddiini. Mbalaamira okutya Allah. Nanange sejjeemu, saba Allah tuyambeko okumutya. Tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo. Kino ekyafaayo kikulu nkikugambe, kiyinza okukuyambako bino bitegeera mukwano gwange. Osaana omanye
nti obusiraamu ekigambo bukyali buto mu Uganda kidibizibwe. Ekigambo ekyo mu kidibye tekikyagwana kwogerwa ku mimwa gyaffe tuswala. Busiraamu tebukyali buto mu Uganda, bukuze. Kubanga ebigambo byensooso okwogera waliwo abayinza obbiraba nga bagamba atutte wala nnyo obusiraamu bukyali buto. Nedda, obusiraamu tebukyali buto. Mu 1884 officially mu biwandiiko balaga nti bwali buzze. Kitegeeza 1944 bwali buwozezza emyaka 10 wano. Amakulu obusiraamu buli myaka 10 n'okusoba nga buli wano. Ensonga ze tubannyonnyola Nabbi yazinnyonnyola abakafiiri b'e Makka, naye oluvannyuma lw'okusiramuka kwabwe tebaddayo kweyita bato mu busiraamu. Tebaddayo ga nti tuli bato mu busiraamu. Bwe baasiramukanga bakkiriza, fe abali myaka 10 n'okusoba nga buzze, buli batugamba ku nsonga y'enzikiriza nga tugamba obusiraamu bukyali buto, mutukwate empola. Nedda, obusiraamu bukuze, tebukyali buto. Myaka 10 otegeeza buto ki? Kale waliwo embeera myaka 5 agasooka waliwo bid'a na kuloga okujjako abasiraamu abatono. Emyaka ejaddako naye wabaawo embeera era bwetyo. Essaawa tetuuse, akaseera tekasembedde tulangirire tituli basiraamu. Banesi essaawa entuufu tutandike okubeera abagezi abatunula munda ennyo ne twetegereza kaliwo akate enzikiriza, kaliwo akagiramusa. Enzikiriza y'omusiraamu ateekwa okutegeera ensonga 3. At-tawhid ar-rububiyya, tegeera Allah mu bulabirizi bwe. Teriyo aliisa atali Allah, teriyo atonyesa nkuba, teriyo bitegeere obeere ng'okimanyi. Tawhid al-uluhiyya, okwawula Allah mu kumusinza mu bimu ku bizibu bye tusemberedde ffe ng'abasiraamu. Naddala wano mu Uganda tukyalina obuzibu tetunnaba kumanya ani asabwa. Addu'a ibada, okusaba ibada. Naye butya omusajja omukulu, omukyalo omukulu ow'ekitiibwa nga ggwe Allah gwe yatonda, okusanga kakoola ke bayita kayayaana, kuba nabagambibwa aba akinoga ekyogero ayogera noze kayayaana ono, omwana ono bamuyayaanire. Era muyina enkola, omwana bw'abaana anaaba ekyogero si gwa kinoga, muzzeeka mukyale wa jjajja yamanye eddagala n'emigaso gyalyo. Kyoyita okumanya eddagala n'emigaso gyalyo kukenkuka mu shiriki na kubula. Bamama muddeyo waka mubategeeze omusomo guno bwe guba gukutuuseeko gwongereyo. Baganda baffe tebakimanyi. Njagala naawe otunuulire muntegeereyo obuntu. Ono zaakakoola bakayita kayayaana, okagambye nkuteeka mu ddagala lino omwana bamuyayaanire. Ddala ako ke tugamba oba twandigambye Allah. Onoze omwetango gumutangira ebizibu. Ddala omwetango gusobola mumutangira ebizibu oba Allah mutonze. Onoze omutuba oli mu kusaba ebikoola bikutaasiza omwana wo mu kifo ky'okusaba Allah. Kyova olaba abakkiriza beekwata ku sunna z'omubaka. Nabbi wange yagamba kikuzadde lyenzadde, abange bwenzaala ezzadde. Omwana tumusalira akiika. Mwana kimulenzi embuzi 2, mwana kimuwala embuzi 1. Alhamdulillah, atusala ennyama nga tulya nga kiggwa, tumusalako enviiri, khalas biwedde. Tukole tutya okuwangala n'omwana ng'ali mubaraka. Buli we tumulaba tumugambenga u'idhuka bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Sikayayana sirweza, simwetanga ebyo bifu. Omusingi gw'okutukuliza ku bushiriku ke kaseera tulangirire tutugwesamba. Nammwe mujjukiranga musoma bwe watuukanga leeti ng'osiba akasubi, musomesa omutugga takuba kibooko. Eyo yali mbeera eraga ntukulira ku bushiriku. Ke kaseera okubyesamba, ke kaseera okusiramuka, ke kaseera okukkiriza nti obusiraamu bukuze, bumaze wano akaseera. Kati tawhidi al-uluhiyya tasigalawo.
singa obanga goli mu kusaba bikoola awafiira. Era nabadde netegereza ekyogero nga ntegeka omusomo guno, nagulabidde ddala ng'amazima gali nti emiteeko gya tawhidi esatu gyonna bw'otegendereza mu kyogero ogifiirwa. Kyova olaba nti mu bulombolombo bw'abanozi b'ebyogero abo abakadde bamaama baffe abo betwalira abaana babanaaza ebyogero bayina ennono gye bakola, bw'amala obbinoga awandulamu emirundi ebiri ng'akabonero akalaga nti yeye muvumuzi, yeew'okuntikka amalusu gonna gakole mubeemu amaanyi. Bintu bya bulombolombo, bintu bya buwangwa. Baseeka baffe abalungi Allah bakuume, basiba batugamba ebyobuwangwa ddiini, tobeera n'eddiini ebbiri, tetwagala kuwulira. Kati ekyogero nsonga emu ku nsonga z'ebyobuwangwa. Era bwe munaagenda ku mativi ago agagulumiza ebyobuwangwa mujja kuwuliriza engeri gye bakinnyonnyola. Kati muzuukuke, mbeegayiridde mwesambe enkola eyo bwe muba temukuuma enzikiriza. Bwe kibanga otugamba omwana omunaaza ddagala, gwe sinnagambako tolina buzibu, naye njagala ombuulire olweza lumuwonyaki, njagala ombuulire akatunda kawonyaki bebe eyo gwe baakazaala, era njagala onnyinyonnyole omutuba gumuwonyaki. Kwebuzaabuza na kwegiraagira ani awonye ku kyogero illa kalila. Ke kaseera tuzuuke tusiramuke. Baganda bange tubeere basiraamu. Tawhid al asma'i was sifat, amanya ga Allah n'ebitendo bye tasigala. Allah ye mulabirizi, Allah ye mulabirizi, huwa ar-razzaq, yalabirira lawaddira okulabirira n'okussa mu kikoolo ekiyitibwa olweza. Era egyo emiddo gye mbagambye gya bbeeyi gya ttunzi, ne bw'ogenda kati mu katale atunda yeeramula, kubanga abantu baakuno batebenkera nezo enzikiriza. Mugende mubigaane bakyala bammwe ebintu ebyo, mugende mubannyonnyole bulungi, mubakwate mpola mpola, bagenda kubitegeera biidhini subhanahu wa ta'ala. Mulamu gwaffe olwaleero twagale twogere ku kigambo ekyo nga mumaliriza biidhini subhanahu wa ta'ala. Abalungi mukimanye, singa nsonga yalibadde ntuusaawo kuyingirira kyogero nkikunnyonnyole okuggyako olw'obulumi bwe nnina eri omwoyo gwange n'ogugwo, nga Allah tugamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tagenda kusonyiwa muntu yali amugaseeko. Ekyewuunyisa mu aya eyo teyannyonnyola nti omutono oba omunene, tagenda kusonyiwa yali afudde ng'amugaseeko. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, naye obusobozi weebuli. Allah asobola okusonyiwa omuntu yenna anaaba amusisinkanye nga waliwo ebyagaano oba olyawo naye ng'afudde alina enzikiriza. Waman yushrik billah, n'omuntu amalirira n'asalawo naga ngenda kugatta ku Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, aba abuze olubula olwewala. Baganda bange abalungi, mbagazisa okudda eri Allah, mutandike okugoba myths, mutandike okugoba ebirowoozo ebikyafu bye baatusigamu bye tukuliddemu. Si buli kye tukuze tulaba nti mazima. Alhaqu ma qama alayhi dalil. Uthaymeen watu bwatugamba rahimahullah, amazima ge gaagaliko obujulizi. Tetujja gayita mazima olw'okuba abangi kwe batambuliza obulamu bwabwe. Muganda wange mmaliriza, bw'olaba nga tojja kusobola kumalako na kyogero, omwana munaaza amazzi ne sabbuuni, ne kano kankongereko. Ate nno bano mugomyo, bano beewuunyisa, bano bakwasa ennaku, mbu banaaba ekyogo, mbu era ekyogo kyekyabakulu, era basiiba babakoowoola, mujje munaabe ekyogo, mujje munaabe ekyogo. Mbu omusajja omukulu olina ebisiraani oyagala kunaaba kyogo wone. Ebisiraani byolina bye bakubutasaala, yeggwe ebisiraani obirabira ku ki? Abange tuzuukuke tutereere, tusiramuke. Nga mmaliriza, siyinza butabawaayo nsonga zireeta baraka mu bulamu bwammwe, mu bulamu bwaffe. Obulamu bwaffe bujja kujja mu baraka ng'essola 5 abasajja ziri ku masjid, mabega wa imaamu. Obulamu bwakubaamu baraka nga tumanyi okusoma Qur'an. Ye Qur'ani baraka. Ofunanga akadde ne weeyawula n'osomamu ng'omuntu.
n'ofumiitiriza ne weeraliikirira ate ne weesunga ejjana, kubanga omukkiriza abeera n'ensonga 3: abeera ne khawufu, abeera ne raja, abeera ne mahabba. Omukkiriza aba atya Allah ng'era amweraliikirira nti wesiimutya ajja kunjokya. Omukkiriza abeera n'essuubi ng'asuubira mu Allah nti Allah wange bwe mumusinza ejjana y'amazima. Omukkiriza abeera n'okwagala ibaada z'akola azikola lwa kwagala Allah we na kusinza na kunyumirwa ibaada eyo. Ezo ensonga 3 tezikutukawo mu kifuba kya mukkiriza. Baganda bange abalungi, mu mbeera eyo mbalamira tubeere abantu abanoonya baraka mu bintu Allah bye yatulaga. Qur'ani baraka, okuyunga oluganda baraka, kuyisa obulungi ab'eŋŋanda, okubeera omugagga omugabi baraka, beera omugagga agaba, sanyusa abantu, bajja kwogerako bulungi, baraka zijja kweyongera. Okwetowaza eri banno baraka, waliwo omukisa mu kwetowaza. Teriyo atayagala kusembeera yeetowaza, teriyo ayagala w'amalala. Buli muntu twatondebwa ng'omuntu w'amalala atutama, tetumusiima, tetumunyumirwa. Beera mwetowaze. Okusaalako ekiro baraka. Abakyala okwambala obulungi abampuliriza, abakyala okwambala obulungi mulimu baraka. Ensaaza mmwe zisigala zikuumiddwa baraka. Ffe bennyini ffe abazejjako okutoola ennyo salaamu baraka. Okuyitiriza okukola adhikaari z'okumakya n'ekawungeezi baraka. Naye mazima ddala ku bingi bwe bityo byemmenye ne byesimenye, gwe n'osiriikirira n'ogattagatta entegeerayo n'eddiini gye waakasoma, n'olaba nga amagezi galina kuggukira mu kayaayaana, lweza omwetango, akatunda nga yendabayo, kubula kw'amaanyi. Saba Allah atuwe okulongoosa. Allahumma jalna min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ضال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.